Nkwaniriza omulabi waffe nate abeera sanirije nkwaniriza wano kulavu empula nate ogwokubiri webali kutwekuumirako webali kulondawo ffe webali kugamba nti bano babbuse ensonga mu nsi y'omukwano tutabaala ne twetoloola nenkakasa nti buli kimu kinvuunula n'ekisensula nga bwe kirina okuba nga kisensulwa emiramwa mingi egikyajja mu nnyumba naye nagambye ebyo byonna ng'ogenda maaso n'okuba nga otulaba tosaanire kweyalira Blue Sky Computers bano bw'oba olina laptop nga tekola bulungi bakubire ku namba y'essimu erize 703 631 bakubireko ojja sobola okuba nga bakuyamba kompyuta yo RAM mutono bintu bwebityo babikwasaganyiza ddala olina kompyuta yennyini oyagala kubanga monitor ekusumbwa biki bikusumbwa bakubira ba Blue Sky Computers bajja kuyamba ku nsonga eyo tosadde kubanga ogenda wantu walabo bonna bebasaale mu bya kompyuta ate nga basaani ba Kampala mu kibuga wakati olwaleero nina omulamwa gukwata nnyo ku bakyala bwenjagala twogereko waliwo omukyala yampandiikidde ebbankaluwa omukyala mukumpandikira ebbankaluwa yabadde nga bonagamba nti yabadde ayogerako nange naye mu kuwandika ebbankaluwa naye ndaba nga tulina ofuluma ebbaluwa eno bakyala mmwe mulina ebintu byemukozesa we tutali ekitegeera okugeza musoke muyanjula Alright. Ndi Irene namuganga bulijjo natudde dda bannange mu ntebe za Love Emperor. So tugenda kubanga tukakwata mpola mpola kasavu kanyama paka we tunakagusa ate gye kalaga. Nange kimala pavino from Overseas Media Productions. Kati ensonga eno nezisalibije ensonga eno omukyala ayogera ku muggo gwa Musa omuggo omugutegira mukanjogera omuggo okuba munanimu abaana bato tuba tulina okuwumbawumbago omuggo munange ekibuuzo kyange kigenda wano wali okwesizaako ku kintu nga si muggo gwa bbaawo wali olumbyeko kibbiriŋŋanya oba kikaloti sinnaba kutuukawo awo tonnatuukawo naye ng'oli mu lugendo kisoboka singa oba n'omusajja nga omuggo mutono wandyagadde okukozesa okubiriŋŋanya Obviously, you must be contented, you might not have a solution. eya biriŋŋanya Kyonna babiriŋŋanya bakaloti bakikamba oba muwogo oba kasooli oba kikajjo kyolina gwate nedda toyagala kukozesa yes kati wali olabeko kakinaakuka oba mu mbeera ngalo neziganya yes navangako mu mbeera luli naye ate kati tewulina kyegunkola kitegeeza ku ntubo kati gwogambye nti ogattawo anti ngattawo olwensonga abeerawo obeera nga siri mutegefu kwenda kwavinga kwa olowooza gamuze obwenzi n'okukozesa kaloti oba cukamba kyekisinga okubeera ekyamaanyi maaso ga Katonda ekibi ky'obwenzi n'ekibi ky'okukozesa cukamba oba kaloti byenkanankana kakati gwe odidde ekifo ky'omwami wo okitaddemu ekintu ekirala kati ng'oyinza otya okuŋantibwa tebyenkanankana kati kesitegera nze ngamba obono wacukamba omuliro ogumwokyebwa gwa njawulo ndaba ogugwe guba gwa bbulu guli okwokya negwokya kuba omuntu gwotukira abajjanga bakimunde ebikko gino emizungu bagifundawo e Kampala kuba golabika obitegeerabikambanyi simanyi bagitunda sigigezanga nako naye ensonga eri ku mukyala she wasn't contented ate nga tayagala omusajja omukyala agamba abasajja kale waliyo bano naye Katonda yamukola bubi mu bano n'amuwoonyo okiwulira bano n'atakolaki n'amuwoonyo omanyi bagamba nti ne bwe kaba katono kakola ki kazaala kazaala era yatugambye nti yalina abaana
abazaala okiwulira naye kye sitegeera nze mbadde ngamba nti obakyali badde beta ne basooka basala amagezi omukyalo ne yandibadde ayogera n'agamba omwami oba si kyo ne bwaba tayogedde bannange abakyala tulina eddagala lingi lye tusobola okweyambisa n'odda ku sayizi y'omwami wo nyabo jebale njagala ombuulire omukyala ayina eddagala eriziba erimunda n'okendera ayinamu yes walekyabeko neddaga kati gyeriri temungassa njagala twawule okimanyi nti soboleke kanakatu okufunza oba okutuuka eno kuba mukyala agamba omujasanaku kale tetuganye okogga nera bwekatuka kazanyira kumatama abaana bakoze waliwo omuntu awunyiisa nalekagamba bebi ompulira musajja abuuza ompulira bawuza naye nagalokugamba lwakikojja yakawuza omusajja atuuka gotenyini gwamugamba nti lavempula osangira bano anti byekugambye obeera oli biza owulira obusungu aye noleka kusinkirako ebingi ndyongolira singa tinyambala gyeyo kana akawuogambira nti eno sikuwulira anti obaja kyewa weŋŋambira kangule wano kikukamba tukwata lwaki tosooka n'oyogera nebbaawo oba n'omuntu wo n'omugamba munange waliwo ebitatambula bulungi abantu tebagala boogera ku tuntu twabwo mbadde ngamba nti bwe mufumbirwa omuntu mwetegeera okitegeera era ne mubanga musobola okwewagula nti mukwana ekyo ekifo nedda mukwano wano nedda wano wakutte si weewo okitegeera ogira naye ogamba omuntu waliwo abantu abalina akantu ako naye nga bakakozesa kakantu ngaomwana alina engeri gyakazanya yasama 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 ate weyo yasamye takulumumwa oyokona kukamiro wabirawo mutunga wemanya nti omuntu wange nti bwatyo waliyo ziri cells nga you can decrease like which style? And like can't you yes, be open. Ng'omusajja ng'okimanyi omusajja omutono then oba oyina osobogatta amagulu then awosipesa oba ofunda like gwe ng'ogassa amagulu kati ng'ogatta amagulu kiba kyekintu nakaleki kati ogassa amagulu omuntu alina otuntu wetuti ng'amba ogassa amagulu alagawa sebo tewabula ng'omuntu ogassa amagulu ye tewabula sane abaana bamanyi okukozesa obwo obuntu biveeko yandigambye omwami we n'amugamba munaye kati kino kyokola si kwagala nnyo we bali kubanga otwekuumiddeko naga ebulusikayi computers batussaamu ssente kogatabo basiga da services nabo batussaamu ssente obasseko n'abalala so twekuumireko tusale kubanga ovaawo kasooka tugendeko ewala bwempula tuwulire ebbaluwa eyo mu studio nga bweri mukazi wattu byajja bityo okubanga atuuka waali okubanga ekibuga yakyabulira n'asalawo adde mu kyalo nkwagala nnyo kama tuvaako kasooke tuwulire ebbaluwa then tukomewo. Wow, mwasuze muti abalungi nate manya n'eddoboozi abeera laavu empula era mba ntuuse nate abali ku gurupu mbatumiddeko nnyo kamala abali ku mukutu muli banjawulo nnyo kamala mwebale nnyo obuwagisi mwebale nnyo temujjanga okwo nagamya abeera laavu empula kwemayisi okusobola okuggusa ensonga wawe etandikira wawe tugenda okubanga tugituusa abakyala bangi ekintu kino kibakwatako era abakyala bangi bambi bayita mukadde kano akadde kokuba nti balina emigonjo emizungu oba balina emigo gya musa emizungu nate oluvannyuma lw'okkaayana ennyo kaakano maze nenkaggusa omugo gwa musa omuzungu gwaleeta sematalo ow'okusatu ewange mu nnyumba ragata abeera sanvije kye nagambye
ate nga nagana nsana gye mpangalira gwalina kyoyagala okuŋŋamba essimu ze zolaba wansi awo. Nagambye butandikira eri ku mukutu gwaffe then kamala ati ne kasasa nino wansi. Naye nga ku mukutu gwayagala okulaba love story, yagala okulaba ku busimu obw'enjawulo, busimu bunyuvu, kwata bukwasi kubuje ku mukutu gwaffe. Omwezi zibeera 15 zokka then ate emyezi 3 ne gubeera 1,000 gwokka. Love empula gyebaleko, kansubira oli bulungi. Ndi bulungi munaye ugamba oti eyo. Onagamba nti amanya mpitibwa Saala era nga gyembeera nja kusaba ndekeyo. Kirungi nange sikiinaako tabu munaye, kiba kirungi gyobeera n'obikkayo. Agamba nsi nalina essanyu era nali omu ku bakyala abali beegomba okufumbirwa. Nali omu ku bantu abali bakkiriza mu kye twandise ng'omukwano ogwa ddala. Nali omu ku bantu abagamba nti bwe mbeera ne bba wange eby'obwensi mba sina kye mbinoonyaako. Agamba Love empula banfunira omusajja. Nga bumanyi munange, omusajja nga baleese muleete muba muyina sooka kukola mikolo n'olyoka ogenda n'omumanya. Naye Love empula singa kyali nti nali nsoose kulozaako, amazima gali nti obufumbo sandi buyingidde. Lwaki? Olira agamba nti omusajja yakwate kubona gye waffe era bw'atyo emikolo gyonna gyakolebwa, akasente kaaliwo. Kyensobola okugamba Love empula twagenda ng'emikolo gimaze okuba nga giggwa, nakwate kubona ensi gy'e Kampala ew'omwami wange. Era ekiro ekyasooka Love empula omusajja teyankwatako, yaŋŋamba kirabika nkooye ne bake. Ekiro ekyasooka mukazi wattu tebaamukwatako, ate nga yali asuubira fire brigade ng'ogasseko n'okubanga emizinga giyita. Naye atugambye nti ekiro ekyasooka munnange tebankwatako. Aya Love empula obudde bwetoloola era bwe butyo bwakya nenkola emirimu gye nina okukola ng'omukyala. Omwami namutegekera era olwamala okunywa caayi nakwate kubona agenda okukola. Love empula nesunga omwami wange akomewo era nali masanyu agatagambiika. Obuliri nabwala, nyumba nenjirambula, buli wamu nentegeerawo kyekirina okukolebwawo. Kuba ennyumba si eri awo nti yali nnene nnyo. Love empula nafumba era omwami nadda. Mazima gali nti twamaliriza okulya n'agenda n'anaaba ne tuyingira ekisenge. Love empula ekituufu kiri nti nze si eyali ansookeddeko, nina eyali yansookerako. Love empula omusajja yalomba ekibuga, wabula ekituufu ngenda owulira simuwulira. Love empula omusajja nali simuwulira, naye nga bwe nali mugole nekaabya ag'akajanja oba akatinko. Mukazi wattu olw'okuuma obufumbo bambi agambye nti yeekaabya ag'akajanja oba akatinko. Omusajja yali tamuwulira. Mu njogera entuufu omusajja yali tatuuka e Bagidaadi, yali tatuuka bulungi. Love empula omusajja ng'alina akali enkoko akatono nga kali sikalabangako. Love empula naguma, nali sina kyakkola kubanga akasente kaaliwo akatonotono, ate ng'ewaffe gye nva akasente
kali katono. Lava empula naguma nenga omusajja ekituufu anzita. Lava empula nagamba oba mugambeko afune ku ddagala atlisi kagejjemu. Ngamba naye waayi bw'anaanyiigiraawo nafuna olubuto. Nga bw'omanyi nti obunene bw'akantu ate si bwe buzaalisa oba si bwe buleeta olubuto. Nafuna olubuto lwange olwasooka era bwe ntyo ne nzaala omwana wange eyasooka. Lava empula nafuna emikwano. Nga bw'omanyi munange bw'olwewa nti ogenda ofuna emikwano. Nafunayo mukwano gwange omu ne muyitiramu ne munyumiza ekyali kituuseewo n'obuzibu kwe bwali buva. Nga mpulira n'obufumbo njagala buddukamu. Nga bwe ziba ngalo omusajja wange yalina kannaswi. Ekituufu nga nfa. Ng'omusajja mwagala naye ng'ekitundu kye ekya wansi amazima gali nti kitono. Bwe nanyumisako mukwano gwange yantwala gye bagula omuggo gwa Musa Omuzungu. Naŋŋamba naye ogukwekanga butiribiri kubanga bw'ali gulaba ensonyi alizifuula obusongo. Lava empula ebbanga lyetooloola nenfuna olubuto olwokubiri. Naye wano nali ngumye kubanga amazima gali nti olwedde nalina ekimbeesabeesa. Nalina ogwa Musa Omuzungu nga ye bw'amala okwekyokola nga nze neddaabiriza. Lava empula nga namatira. Banga lyetoolola n'ensaala omwana wange omuwala. Era nga ye omwami amanyi ekisenge tuli bulungi kubanga teyampulirako wadde n'olunaku n'olumu nga neemulugunya. Era bwe yalumbanga yawuliranga omulanga naye ng'ekituufu nali mu kiina kubanga yali talina waatuuka naye nga tewali kyakkola. Ge mazima. Lava empula muwala wange kyakula. Olunaku olumu twakyaza abagenyi ewaka. Kiwala kyange kyalina omuze nga kibeereyo mu kisenge kyange ne kyefulukuta. Munange twategeka era ne ssezaala wange yali azze n'engabula era baalya ne bawoomerwa wabula nga bali mu kunyumya emboozi tutudde mu ddiiro. Muwala wange gye yafubutuka kyajja misinde nga kigamba maama ekintu kyo. Banange omwana yajja akutte omuggo gwa Musa mu ngalo. Lava empula bantunuulira n'ensituka mpola mpola neŋŋina nkimuggyako nenkizaayo mu kisenge. Abaali banyumya emboozi awo yakoma era mu ddakiika nga 2 baasiibula ne bagenda. Wabula tebaamanya nti ate nze gwe baleka ewaka olwedde nali maze oyingira mu ddwaniro. Nakimanya ng'omukyalo omujagujagu nti kati ekijja kiyinza obutaba kyangu. Bba wange yakwate kuba najja mu kisenge n'ambuuza ekyo omwana kyaleese ki. Ekituufu lava empula gye nagula omuggo gwa Musa waliyokko n'emirala naye guno gwe nagula gwali gufaananira ddala ogw'omuntu nga tolina bwoneewozaako nti munange kintu kirala. Nange olw'okuba nali neetegese dda namugamba okirabye siina kyakugamba era munange mba nkyayogera nawulira luyi konze onaasaaga. Nakimanya bwe bwe seerwanako obufumbo bwo kirabika bwali bugaanyi wabula yankubanga mugamba gwe teweeraba gezaako omukazi omulala olabe
kuba y'anaakugumira. Laavu empula kyensobola okugamba nti twalwana ensonyi yazifuula obusungu yankuba naye nange era saamulekera era munange nakubira maama essimu ne bajja ne tutuula mu nsonga nze ne mbagamba sisobola kusigala na musajja alina kannaswi era awo laavu empula we nakwatiramu ebyange nensira ewa mmange neneesonyiwa omusajja nga siina gafana kannaswi. Omuggo gwange nanoba nago era nkyagulina. Nafuna omusajja omulala naye era laavu empula naye tammatiza olw'okuba nti nanoba n'omuntu wange era naye bw'avaawo munange laavu empula nga neekolako emikolo. Naye kyensobola okugamba bakyala bannange ekituufu kiri nti ebintu ebyo si birungi kubanga bikutuuka ate omusajja waatatuuka n'otuuka ekiseera nga teri musajja akutuuka oba asobola kukola nga bw'oyagala kukole oba omuggo guli engeri gye gukikwasaganyaamu. Era bakyala bannange mbawagabuwa bw'oba ogulina funa engeri gy'oguvaako mpola mpola. Waaw wabula nange kyembuuza Saala gw'omuggo ogwo waguvaako oba gw'okyaguliko kubanga kyoyogera kyandiba ekituufu naye nja kikolako lisaaki enja kudda oba bw'oba olina kyokimanyiko osobola otubuulira kituufu gugaziya ekibuga oba naye nga munaayi bw'oba osisinkanye bbaawo nga ali mu mbeera bw'etyo at least yogerako naye mulabe tomanya muyinza otereeza ensonga eyo nga temulwanye nakulwana bwe kiba kiganye asobola okukkiriza munaye n'ogula omuggo gwa Musa Omuzungu naye n'abaawo nga ye omulimu gwe gwakuzaala naye ng'ensonga ziri aya nja kusaba atakuumira mpeera abankuumire ennamba z'essimu zezo wansi bw'obanga olina emboozi yo bw'oba oyagala eddoboozi lyo lifulume nakyo osobola okukiŋŋamba nti teekayo eddoboozi lyange lyennyini lye liba lifuluma. Mbaagaliza kisinga akuuma atakuumira mpeera. Webale kudda omulabi waffe omulungi ku kamera leero kuliko zalizali era nga yabeera ku kamera ebiseera ebisinga. Mukyala mukwata mpola jaswa kuba alina ekizibu kimu naye anyiiga nnyo naye omulamwa guno naye agukomentinzeeko agambye nti omusajja bw'aba n'akantu nga kakicwa osobola okufuna engeri gy'omuyambako. Tetumanyi ye tomanya mu vidiyo emu alitulaga engeri gy'oyambako omusajja w'akantu akatono naye okusinziira ebbaluwa eno nga bwe njibulidde omukyala ono nze mbadde ŋŋamba nti bw'ogula omugundi gwo guno omuzungu omuggo gwo guno omuzungu tekyandibadde kirungi n'ojja n'oŋŋamba nti dadi nguzeeyo ng'okuguze omusajja ajja kuwulira nga bw'ozizzaako ng'awulira obujja ku mugundi guno omuzungu ajja kuba awulira nga gwe bazizzaako ye aba awulira nga omunafuyiza nga ye omuntu no omuntu nga mukwatagana bulungi osobola okumugamba nomugamba nange mwami wange bambi sikuwulira nyinza omugamba mwami wange sikuwulira naye kankozeseeko nabadde nguzeeyo akantu kano nokamugirayo kubanga oba olwere wapima esayizi gyowulira gyokola ki imagine oliwaka ngendeeta ddole okimanyi nti ezo dole kati zo tezina amazzi ati nawe gakubuze kati noleta dole kyekimu
nange mwibweyonze kale oli busy katugeze kale oli busy tomufundako olinga mukwano gwange agiwa babi nga obeera busy nnyo ebiseera ebisinga nze nesalawo nguleyo kiddole otegeera kimbeesebeese bwojja n'osanga kiddole ekyo osanyuka nsanyuka kubanga mbategedde toyenze siyenze okinaza ate kati nze mba nakigize ekyekiddole kiba tekiwunyanga baana tukyagera maaso olabye eddala mujjawo kiddole tekiruma tekina kyekikoze just bwofuuka bize ekidole nakiwa ate si gwe kwagalako bbeere kiddole kibeerawo 24/7 nkugambye ogenze n'ogamba nti olageze n'agamba nti omusajja omukazi agenda n'agulayo ki omukazi agenda n'agulayo nowa kati bwagula n'aleeta n'agamba dadde olw'ensonga emu oba endala nguze akuyambeko nange wenkuliza ekibuuzo watyanga tuli waka oba watyanga owabbizeko bwolimu n'osanga nga nina kiddole kyenaguze nkireese era weekiri awo nenkubuza ekibuuzo osobola okinaalizaako ate kinaza nti akuwamaliriza lwaki tewakigizeeko yes oba oŋambye antegedde nti munaye omuntu oli eba ekintu kiri kikyafu nsobola lwansonga nkirongoosa lwakuuma buyonjo mu nnyumba yange lwaki oba tukitonyambako neddole mutuleke mwana omukyala agambye nti yali akyazizza abantu be nga batudde bonna bali wamu ono omwana nagenda mu kisenge najjayo kifaalu nga bwomanya abaana abato yajja akolaki takimanyi kiswiti akikoze eki akirabye ekintu kyatategeera akireese bw'oba gwe musajja kuba omukazi agambye nti omusajja yankuba bw'oba gwe musajja omusajja ono ateeka okuba nga yakuba omukazi oyo lwa mwana we kwata ku kintu ki yamukubira mwana nze bwe ŋŋamba yamukubira ki bujja awulira obusungu jukira taata we yaliwo n'emikwano gye omwana waleetera omuggo guno gwa musa nsonyi busungu naabigattawamu nsonyi n'obusungu singa gwe wali omusajja omukyalo omwe wali omuwaamu okumukuba okuba areas tebanko solution wali okola kiwamusekera mulinaso katona nekyogerako nti lwaki omwana yaguleese nedde kyavuddewa ekiki kyomwana munyumba mubeeramu nani anti kyegambye nti onyinyonyoli kyavuddewa byatandika ddi era lwaki nkale kati nekugamba munange anti kati wagenda nobanga gwogira wano ku ttama then nti neŋŋamba kanfunakolaki njagala zisagala weyiseeko bakwa ntuli mu kamera njagala oyogera ekituufu wandikoze otya ekituufu nze kyemanyi okuba teba solution naye omuntu mbeera mulina kwogera naye mutya ndifuna ebyatandika ddi bitya era ku lwaki ate nawe omukyala amakusuubira okubeera openya omuntu omugambe munange akawuziko katono sikuli anako wadde nti kankalabula kaseererako buseeresi obwavu bwali bukulumyeko bwanyumako naye ate okulala obwavu tebukulisa mukenya anti kati labayo omukyala ono atugaye nti omwami yalina ku ssente kiri kituufu era tebukulisa kambuze kyogamba osobola okuleka omusajja omugagga lwakanankani anti kati awo wenange wegambira nyinza obutakuleka nenkufunya substitute
Asireta muntu. Olega. Naye ekikola ky'obwenzi like sikiriza muntu kubeera nga olina bangi naye ate ekyobeera safe kuba tugenda kuzana nti nakuletedde akawuka sigenda itanzi sigenda seera mind safe. ekitegeeza omusajja w'okwenda akola masturbation. Yeah, it's okay. It's okay. naye nze nebuuza ekintu ekyo ye yali kiba kikuyamba kitya kino weyamba ekikwata kalina kukwata omubiri ngani Era fantasy. tuyambe Era like olinga like this, then you massage. Obera massage. Nga obanga okola wali okoze ku project by'omuntu. Kuki? Like omuwa project. obwenzi si solution. Obwenzi. Nengula omuggo omuzungu naye teba solution. Ekiba kisinga kwogera ne munno. Then waliyo eddagala eriyamba omukyala aba omukalu bamuyamba. Then ng'ogatta n'omusajja atawera naawe oba osobola okufuna eddagala n'ogejja. Oba ne weeyongerako ku sayizi kyesobola okugamba. Naye bw'ogamba nti kanyenderwako omukazi wange mukalu teba solution. Era naawe omukazi alowooza okugula omugonja omuzungu ng'ate omwami waali naye teba solution. Wandisobodde okugenda n'ogula omugonja gwo. I support you bw'obanga tugeze omwami taliwo waka ate abamu basingle mother toyagala funa musajja ate nature demands. There is no way gy'osobola okugamba nti nze sigenda kusituka. No. Koze ekyo kya butonde osegira. Nature demands oyinza n'okozesa nga okutta omwana wo oba okitegeera. So osobola okufuna ekyo ekintu kyo n'obanga weekolako emikolo. Gwe ne Katonda muliba mulisisinkana n'omunnyonnyola era ye n'akuwa erikutwala ku muliro oba abasajja tebaaliyo oba abakazi tebaaliyo obugwenyufu. Naye nga nkwagaliza kisinga mukyala gwe yonna gy'oli nga negamba nti bambi funa omusajja bw'oba osobola ove ku muggo omuzungu. Naawe omusajja genonoonyeyo akamugeza nsonga okakase nti ensonga eri eve. Tobeeraawo ng'ogamba nti nze ogyewulira kumbe akantu okuba mmeeza bulungi. Naye nga mbaagala nnyo mubaagalira ddala teweerabira Lusky Computers be bassaamu ssente okubanga mufuna programu zino ogatta overseas data services. Sikoze nze gamba tesanvije ne Irene Namuga Omunange kimala paven. tusisinkane nate olundi.